Webukeeredde olunaku olwaleero ng'okwekebejja amaka g'abadde sipiika wa paalamenti Anita Annette Among agasangibwa e Kigo nga kukyagenda mu maaso era mu makya ga leero ezimu ku mmotoka za gavumenti Among mw'abadde atambulira nazo zirabiddwako nga ziyingira amaka gano. Obwedda kamera zaffe zitunudde munda mu kikomera ky'ennyumba ye wabula ng'abakuuma ddembe bokka b'olaba nga beetala. Ebimotoka okuva mu poliisi ebisika n'okutikka emmotoka bibaddewo nga biri bulindaala. Zibadde teziri busa, geeti esooka egguddwa era emmotoka ekika kya Rolls Royce n'erabibwako ng'efulumizibwa. Mu bifaananyi bye tubadde tusikira ewala tugirabye ng'etikkibwa ku kimotoka ekimu. Mu kaseera mpaawo wekaaga n'emmotoka ey'okubiri ekika kya Range Rover naye evugiddwa n'etikkibwa ku kimotoka ekirala ekyakazibwako ery'akasiringi. Nga zimaze okutikkibwa n'emmotoka sipiika mw'atambulira zirabiddwako nga zifuluma. Wayiseewo akaseera katono emmotoka zino ezitikkiddwa nazo ne zitandika okutambula wakati mu bukuumi. Naffe obwedda tubalinnya kagere okumanyawo emmotoka zino gye zitwalibwa kyokka obwedda buli we tuyitanga abantu basaakaanya nga kw'otadde n'aba boodabooda okutugoberera. Kyokka bwe batuuse ku Clock Tower ne bayita mu kibuga wakati ng'oyinza okugamba bali mu mwoleso gwazo. Bwe zityo zoolekedde ku luguudo lwa Kampala ne zambusibwa e Nakasero okuyitira ku maka g'omukulembeze w'eggwanga. Emmotoka zino zitwaliddwa ku kitebe kya poliisi e Naggulu. Ensonga z'okwemulugunya ku sipiika ono ku buli bw'enguzi zajja mu mawulire oluvannyuma lw'emmotoka eno ekika kya Rolls Royce egambibwa okuba nti Anita Among yagigula obuwumbi bw'ensimbi obusukka mu 3 mu ssente za Uganda. Emmotoka eno yayogeza bangi ebisongovu omwali n'omutabani w'omukulembeze w'eggwanga okuvaayo ng'ayita ku mukutu gwe ogwa X n'ategeeza nga ku myaka gya 52 ye ne kitaawe tebagituulangamu. Kigambibwa nakyalo ono Anita Among bwe yalabiseeko mu maka ga pulezidenti sabbiiti ewedde ku bimu ebyabadde bimulumirizibwa bwe buli bw'enguzi obuludde nga bumwogerwako. Kigambibwa nti pulezidenti okuva mu mbeera yeekyusiza omumyuka we owookusatu mu kibiina ki NRM yasoose kufuna kwemulugunya okuwerako ku buli bw'enguzi mu paalamenti ye-11 kyokka nga bwonna buluma Anita Among. Wano oyinza okugamba kwe yavudde okusindika poliisi enoonyereze ku buzzi bw'emisango ku mukyalo ono obwekuusa ku kulya enguzi era amaka ge ag'enjawulo gonna gazze gaazibwa okusobola okufuna obukakafu obumuluma. Andrew Kaggwa, Agafeeyo, Spark TV.